Inside Story Uganda. Real source of political updates. Twatandikidde apo eyo twagikola mu ngeri tosobola okudda emabega n'olaba ebyabaddewo jjo ebyabaddewo kwosa jjo at your convenience so genda oberenga oginoonya. Well, njagala tuddeko ku ffujjo eryakoleddwa specifically ku b'amawulire wano ku Next Media n'emikutu emirala mu ggwanga nga security ab'ebyokwerinda beba bikola omu ku bannaffe Francis Isano aba naffe wano buli lwasande nga tuba ebifaananyi y'omu ku baatuusibwako obuvune obw'amaanyi nakati akyali mu ddwaliro ng'apooca n'ebiwundu ne bannamawulire abalala bangi security nga yeekola effujjo lino. Kanere Mugume omu ku bannamawulire baffe wano ebadde anyweraga nti waaliwo okutagetinga buli muntu yenna gwe baalabanga ne kamera ng'akwata ebyali bigenda mu maaso mu kalulu e Kawempe. But why this brutality? I think dozatandike ne Mwami Mulindwa. Mwami Mulindwa bannamawulire okubwa n'okukolebwako effujjo lino lyonna bali bazizza gwaki? Nzize nga nkyogera wano emirundi mingi nti abantu bakola ebintu nga bassekinnoomu. Nakyogera wano ku mwana wa Top TV bwe yali Top Radio era yakubibwa luli tugamba nti eyakikola nga ssekinnoomu yandibadde avunaanibwa. Era ne ku bano bwe kiri twagala basaasira. It's really very unfortunate. Nakoze statement ya ku NBS kuno nabadde ne interview ne mbaako era binayogedde naye twagala kubasaasira nnyo bannamawulire. Abantu balina okuyiga n'okutegeera omulimu gwa bannamawulire. Weero bannamawulire bantu asobola okubeera n'oludda is okay naye bw'abeera mu field ng'azze okukavalinga tumuwa omukisa kyandibadde nti akola emirimu gye nga tewali kunyigirizibwa. Nali omu ku abo abaayagalanga nnyo okukavalinga amawulire mu biseera ebizibu era ntera okunyumyako sitole yange nti ndi omu ku abo nga tutudde mu newsroom nga buli omu atidde ogende wa Meja Kakoza Mutale okukavalinga essomero lye eryali e Kamira eyo. Nze neewaayo ne munnamawulire omu bamuyita Bonjeleirwe yali photographer waffe kati lecture Makerera awo naye nga nze nja kugenda nkavalinga essomero eryo naye nga Kakoza Mutale talina kumanya tuli kavalinze nti kamera tuzitutte naye twakikola. Nakyo munnamawulire kyetaaga naaweebwa omukisa gwe n'akola omulimu gwe naye kirungi nti mu kiwandiiko kya president mpulidde agamba nti ekyo nakyo kigenda kwongera okunoonyerezebwa. Lumu waliwo ekifaananyi ekikadde nnyo ekya omwana wa Reuters ono Akena ng'olabira ddala omuntu amukuba amuvuga n'awanika kamera ng'oli amukuba ng'olaba ng'ebimu ku bigendererwa bino oba bannaffe bano abamu baba baagala kwongera kukyayisa gavumenti nga tokitegeera bulungi. Naye kaba kinoonyereze atusabe ne Katonda atusaasire abantu baffe abo bawone. Isano tubeera naye wano erinnya nali siritegedde bulungi ntera nnyo okumanya Francis naye ndiri nali sirimanyi nnyo namala kulaba kifaananyi kye naye twagala kusaasira ne famire yo Mukama ajja kujjanjaba ajja kuwona. Mulaba ebintu bino nga government abanga ekibiina kiri mu government muwulira mutya? Do you really feel concerned? Tubeera concerned y'ensonga lwaki sobola okuvaayo omuntu omu ayinza okugamba nti mwekangabiriza guno si gwe gusoose ng'abasajja bammwe ab'ebyokwerinda bakola effujjo ku b'amawulire. So if you really get concerned kati ebintu biri then what do you do? Kati kyotabula biri bibiri. Kati waliwo Rogers Mulindo wa pate ne wabaawo omwogezi wa gavumenti. Kati ekibuuzo ekyo singa mbadde wano nga honorable bali omunsi oba ofuna opondo byanjawulo abayogeranga gavumenti naye nze njogeranga ekibiina nti naffe we condemn those acts. Tubivumirira tetubyagala era tusaba gavumenti ngera bwe twasabye mu kibiina Seeke bwe yasabye nti gavumenti enoonyereze kubanga gye tulaga ffena twetaaga publicity. Era nali ngamba lumu waliwo poliisi gwe nali njogera naye omukulu ne mugamba naye singa Next Media yevaayo negamba nti ne meetings zammwe eza Monday press conferences kubanga nziraba ku NBS kuno almost 2 hours from 10 to midday ninga singa basalawo ne bagala tebajja kuzifulumya no matter oba mugenda zisasula oba temujja kusasula naga tujja zikola. We shall be missing out as a country
kubanga information yamwe betuyamba okwogera okumanya ki ekigenda mu maaso ku bya security. Okay, do you think your government has done enough to address? I think so. No, it has not, because gwe mwenyini oyogedde libakuba wa top TV nebaddako ne bakuba I think Spark TV era nendaba parliament but actually see, they took action. Government eri willing or taking action. When some of these things happen, we expect it okuvaayo ebeeko nekyokola rather nekyekola ku basajja baayo okulitaalinga emize gye egimu okuddamu. But singa leero owabyokwerinda kuba owamawulire oba kuba omuntu yenna and nothing is done, in a way you're encouraging ab'ebyokwerinda okwongera okukola ekintu kyekimu. Waliwo kyoyagala okuwulira naye waliwo kyenkunnyonnyola kyenkugamba. The president agambye byonna binoonyerezebweko. Kitwagala binoonyerezebweko tumanye. Mu kunoonyereza tugenda kuzuula ebintu bingi. Nze kyendowooza abantu amubeera liikirira ntebe ya nnalukoola nti oba ayinza obuta nze awo si wenkoma okulaba ebintu bino. Naye twagala banoonyereza ebintu ebirala bingi. Kubanga singa abaana banaakubwa mu biseera by'akalulu bwe tunatuuka mu 2026 kinaabeera kitya. Okay? Yes. Tetugenda gamba nti buli lunaku wabaddengayo okukuba abantu mu kalulu. Tekibadde sokkomoni waliwo obululu gye tubadde nga tebaddeyo. Naye yadde kino kyabaddewo ekawempe tetwandyagadde kukiraba nga kigenda ewalala. And that's our position as a party. Nti we condemn this, tetwagala kuddamu kulaba bikolwa bino. Abaana bano waliwo omuyada ngamba nti kale bakubye nabammwe nemugabo bakikyadde ategeeza mu kubeera abaffe. I don't understand. Naye omuyada bakubye nga bammwe. So sitegeera okunoonyereza kutuyambe ng'abaana baffe bano bwe bawona. Abalenya Mwami Lutamaguzi, tukyasobola okukumira ne twogera ku freedom of press eddembe ly'abamawulire, because much as like condemnation okuva mu kibiina ekigatta abagasakira ku parliament, mu kibiina ekigatta abamawulire mu ggwanga ekyawujja, ndabyeko NAB, ndabyeko bitongole bingi ebivunaanyizibwa ku nsonga z'abamawulire nga bivayo kukola okondemyinga ebikolwa bino. But as we speak, little has been done to bring the perpetrators to book. Why do you think it's like that? Ekisooka kye mulina okumanya neggwanga liringa nti Museveni is no longer in charge. Nze siri munnamawulire naye nze nkimanyi nti owamawulire is like a mirror. Mirror bwendaga nti Lutamaguzi w'amatu abangalavu sigisamba. That's me. Naye mu okulowooza nti effujjo obukambwe ate n'abamu nga bali identified very clearly. Era bwe baakubye waliwo gwe baakubye n'embuuza oba yibanda gwe baakubye pulezidenti waabwe kubanga abakulembeze bano babakubamu nabo batuuzaamu enanka. Naye ebyo byonna weebiri kubanga Mr. Museveni nga yakava mu nsiko yasomesa abantu. It is a master of violence in this country. Era tewali Museveni we yali abadde nga tewaliwo kavuyo. Naye ekisinga okutwenyamiza biconcentratinga nnyo wano mu Buganda region wano ebyeffujjo bijambiya kuba abantu bettaka kole fujjo. Twaba ne by-election eri mu Western Uganda Kisoro. Naye saalaba bwe mu kuba bannamawulire, saalaba bw'ojja ne mundu ez'omu lutalo, saalaba bw'owandiika amabaluwa gakkabwe gakulaga nti you are almost a god. Saalaba bwe mwekyanga nga bwe mwekyangira wano mu Buganda. And mark you know it is Buganda who made you to be who you are today. Anti nkulaga ku kyamawulire. Ekigendera kyayo kiriki. State ntegeeza police n'amagye. No, state. What do you think? State eri confused. Gwe imagine nalabyeko ku baluwa ya IGP. Nga yeetonda n'agamba bino ebikolwa ebiriwo wabeera wa police yabikoze tabigira. Eno oba agigira ng'eno mutabani w'omukulu atuyitinga. Aba tujja kubakola bwe tuti. Jukira omukulu kitaawe yabimukwasa nti biibyo nkuwadde. Did you hand over these security agencies to your son okujja okututokyalinga we Ugandans? Nti gowadde mutabani wakulira ebitongole ebyo ffe bajje batukube batubuzeewo batutemulira abantu baffe abaana bano basigale nga ya orphans. Kati nze omuvubuka ono w'entuŋŋamu ono abakolera wano Isano. Era bwe nagenda entuŋŋamu kubyemwa, he was a very innocent man. Ng'akavalinga ebintu bye ne babagira kino ne bannamawulire abalala.
kati gwe munnamawulire omukuba akukoze ekinze nkuba kubanze nkimanyi nkugamba nti entebe gy'otuddemu wabbanzibe nkugamba olina okuba prepared okulivinga on time nze ne bwonkuba era nze waliwo omusajja w'amawulire eyandabuddeko nti abano babakubye emiggo simanyi gwe singa bakukwatako bajja kuyisaamu bino bitanka byabwe batambuza nenga no oba owamawulire ofaanana otya oba ofaanana otya you deserve to cover. Kyensembyayo mulina bode zammwe ezibakulira nga abamawulire. Tetujja kitekinga nga layitire nti omwana w'abendi bamukubye ali mu isana ali mu ddwaliro n'abalala bano bonna tukitekinge obvious nti oba kungu bamukubye oba yibanda mugabi bamukubye nti it is okay alemberembe. Nkulu Museveni tukusaba with immediate effect musasulira abaana bonna abakubiddwa emiggo biruzi zaabwe n'okubasasulira obudde bwabwe banamala ku bitanda n'okubasasulira everything tocha gye mwabateddemu. These people banamawulire they have families. Kungu alina family ye. Olwaleero bwenkeera ku makya nga neekalakaasa nga neefuula nga nzenze nyini Uganda neŋŋamba kungu bamukube ku mutwe yibanda mugabi bamukube ku mutwe isano bamukube ku mutwe ekyo kiri unacceptable. Era nze ng'omubaka wa parliament member of parliament muvatu yaffe nsuubira nti mu parliament nga tutudde ku Tuesday tulina okuvumirira ekyokukubanga emiggo bannamawulire. These are messengers. Ate most of them are not kati nalabye omusajja nga yagala kuba mugume kanale mugume ng'ayimiridde oli agala mukuba okuba waaki naye ebyo byonna tubibaddisa kubanga mwe bannamawulire president waffe his excellency Robert Kyagulanyi yagamba wali eri mu kubereberyeoyogerako oyo gwolaba stopping alago omusirikale ye kanale mugume gwoyogera ku musajja yavudde ku piki n'ekibooko awoyo nengo omubuuzo okuba waaki bebo Museveni babagamba mu yaba traininga ejje yaba trainingira mu kuba Bannayuganda. And I think most of those people maybe they are not Ugandans, maybe because you cannot be a Ugandan fe tubasasula sentence bero gwe sebo okimanyize banchuzinga nako at one time nga mpandise balua yange mu parliament nga nebuuza abasirikale basula batya mu biyumba bino ng'ebyaba refugees noba wobu sente butono noba yisa mu mbeera eyo still ne babanga nga njagala ngo responding to be really in your view of government here no etegeera obuvunaanyizibwa n'omugaso gw'abamawulire because bwe tuba twogera ku press freedom si ddembe ly'abamawulire bokka but also ne bannayuganda eyo abadependinga ku kye tugaba truthful reporting. Nalabye minisita wa Uganda Balamu Barugahara Tenyi nga agenzo kulaba ku isano nawandika ebigambo bino afterwards and that's where I want you to come in. This afternoon I visited Francis Isano and other journalist colleagues who were injured by the National Unity Platform crazy supporters on Kawempe election day. Unfortunately, during the chaos, some of our journalists were caught in the crossfire while on duty. UPDF forces were exercising self-defense from Noop stone throwers. Ngoja, again, njakusa producer nga tuwe akatambya kakasembya kakanali bugume. Oyabadde nga ayimiriza omusirikale and awo wano minister akugamba mbu UPDF yabadde ewanyisiganya gegeza okulwanagana n'aba NUP ababadde bakasuka amanya nga bw'obalabaawo balwanagana tubalaba so NUP kakati sandikira Adam nsaba okutegeeza bannayuganda nti Balamu accountability yamulemye accountability oluvannyuma lw'okumulema kati agezaawo ku justifyinga sente z'omusajja baziridde mukama gwe mukulu Museveni result ne zigaana kati ekimutawanya accountability mutawanya nye nagambye nze Balamu namwambadde ebitibwa bye wa minister kubanga ng'okugenda olabe ekimu kye yayogedde tokimazeeyo yagambye kale ono mwana waffe w'NRM yagambye ono Canada ono Samu waffe w'NRM so njagala okutegeeza bannayuganda nti tukyalina Ashraf Kasirye werabidde okumwogera wa NUP yakuba obwongo ne babutawanya omwana kati yagenda nabweru bagenda omujjaja ba Ashraf obulamu bwe tebuddanga kuba kyekimu
abamawulire mu parliament mujjukira ku nsonga ya bwetwali ku biru y'emmwanyi bwetwali ku nsonga y'emmwanyi ne bakwata abamawulire bubi nnyo ne babatwala mu conference hall ne babatulugunya kati nze waliwo ekintu kyendaba kizimbwa bwana Lutamaguzi ne honorable Munyagwa nti government egezaako omanyi omuzi w'emisango tayagala mulaga byakola omuntu yenna yena atambulira mu buufu ayagala nnyo okumanya kye bakola mujjukira parliament yali eri mu kwamendinga rules of procedure esobola okugoba bannamawulire mu parliament naye sisuubira nti ekyo baali bakikola innocently eteekwa okuba nga kigenda kizimbibwa mu system za government era mmwe temwekanga nga temuzzeemu covering committees za parliament zonna nga baagala mutulindire mu nkubo kati kino bajja bakizimba systematically kino kye baakoze mu field kwabadde kubuza bujulizi kubanga ogamba nti abeNUP bakuba owa kamera akuyambako okujjirayo abeNUP osobola obbakwata obulungi abazzi b'emisango ate gwe omugobo wa kamera so which is which so nze njagala okutegeeza omukulembeze w'eggwanga nti guno kino kye muli mu kuzimba Adamu Nagambye nti ali mu kusiga ensigo gy'atagenda kusobola kufukirira because violence NRM government esize violence mu bantu nagaye mwali mulindwa bwenjogolanga obola abannamugga basiga obukyayi namugga ayogera asiga obukyayi nga mukwata mundu akuba abantu amasasi live nakuba ebibox n'asamba oyo simuzi wa misango era tasiga bukyayi Adamu bana bakugamba nti bagenda mu kooti obujulizi babusedda yensonga lwaki bakutte kamera z'abaana Isama ina kamera ye bana abaana ba Top TV bakwata kamera bazirina walabyo omuwala wa Top Radio yabadde ayogerera mutoyi bannange ndi wano munsasire simanyi oba nampuli ali mutoyi mwayogerera n'abakozo w'NBS remember obamukuba yagize n'akatambi obwedda ketutunulako n'abakozo reportinga kakati Adamu era nkujjukiza mu parliament obakuba ababaka speaker n'agamba nze sakitegedde nti babakubye nako ku nsonga y'emmwanyi kubanga obutambi ffe twabwekwatya meanwhile nga bagobe bannamawulire so nze kino kigambe mbagamba bannayuganda ekiri atabaala kirya n'akoza ki so obukyayi buno obusigiddwa ku bannamawulire era bannamawulire gwe Adamu nkugamba no profession yegenda okusinga okuba embi obwamawulire bagenda bukyawanga abantu bakyayi obusomesa mugenda musiike chips mutunda amandaazi mukole n'ebirala guno omulimu gubatamye mugenda guvaamu njakodde honorable Musa dakiika emu tugende kwa from tuvula abatwala kyankwanza my god mukama wange sore nnyo ku muvubuka waffe Francis mwagala nnyo is a calm and a collected young person tukubye ebifaananyi bingi wano okuva lwennajja okubeera munahafu ego wano ekyokubiri ssebo we condemn as a Ugandan nze sijja kukkiriza nti nno kirungi okukuba omunamawulire yenna oba omunayuganda yenna okukubwa no that is very wrong era tulina okukikondeminga ffenna nga bannayuganda okimanye nti nno abamu tuli mu gavumenti tetuli mu state tuli mu gavumenti nze ne mwami Mulindwa tuli mu gavumenti naye si state ne gavumenti byawukana ekyokusatu ssebo njagadde nnyo mumanye nti nno abantu ba state abamu balowooza nti nno mwe abannamawulire muli tilted mwogerera opposition abamu bo bwe batyo bwe balowooza mpozi oba n'ekirala kansooke njogere kino nga mukama wange mwami Lutamaguzi awulira akiwuliriza bw'oba oli mu kintu toyinza kutegeera nti nno oli mu kintu for example in central here actually the Luganda language predominates over 60% in all coverage of all media in the country. Era ne government yennyini empapula za government nga zino gundi bukedde n'ebirala ekisembayo mukama wange professionalism sijja kunenya nnyo abanamawulire bamu naye abamu bayingidde media houses especially you mainstream nga mpozi tebayitiddeko nange nasomako 1988 bwe nyingira university October nasookera ku mass communication ngejja so byamawulire mbitegeera naye professionalism yaffe eriwa oyawulawo otya a private personal thing ne public thing ajja kwogera nga tuli kwa from mobile honorable Munyagwa dakiika emu tugende yes mu bwangu government yonna ng'eneetera oggwa akabonero akasembayo kutulugunya abamawulire nakubatta kubanga ebeera ku levels ezisingirayo ddala eza brutality n'okumenya amateeka ate batayagala bannamawulire babirage
kati ekyo kyali kituuza kyemulabako gwe kungu mutungise ebyambalo nga biba mubitungisa mu mabaati mugende kuba wereddi nga batungira ebyambalo mu mabaati biri mukaaga they will kill God forbid naye we are like to see emirambo gy'aba journalists all over government ng'eneetera okuggwa eyo kyesembayo ke kabonero akasembayo okulaga nti ekweka bujulizi. Tugenda ku Afro Mobile gwe yaliko NBS TV, NBS Eagle kati esala tugenda ku Afro Mobile tukyaliyo ku eddakiika naye nga tugenda mu programu eddako. Njagala okwogera ekigambo kino eri gavumenti. Abamawulire si balabe ba gavumenti wabula ffe matu atera amaaso ga society. Tukola mulimu gwaffe tetuli mu lutalo nammwe. Twagala wabiriwo ekikolebwa ku basirikale abaakuba bannamawulire baffe, ku basirikale abayonoona gadgets zaffe, ate era n'okuteekawo embeera nti ebikola Museveni mu ddakiika nga 5 emabega afulumiza ekiwandiiko namutaayika ku kalunga bwe kabadde kawempe era ng'ayogera ku bintu nga 4 ekisooka agamba nti okunoonyereza kutandise mu kawempe ku bintu ebyenjawulo. And I want to read that statement eya president verbatim nga bw'olabaawo. Aga fellow Ugandans, especially the Bazukulu, greetings. It is good that we are getting the rains after a very hot season. Stop damaging the environment, please, wherever you are. In this piece, I am writing to inform you that an electoral and criminal investigation has started in the Kawempe North by-election. The following allegations have come up: ballot papers stuffing, altering results, destroying ballot boxes in Kazo, Angola, Mbogo Mosque Zone, etc. Because apparently some people did not want those votes to be counted, campaigning at the polling stations, intimidation, violence, etc. The heavy deployment of security forces may have stopped mass violence, but it could not stop these micro crimes that should have been managed by the election officials. Some people really miscalculate. To think that you can commit such crimes against the law and the people when the NRM is in charge of the country is the biggest form of shallowness. We shall hold everybody responsible, accountable. Those who intimidate NRM supporters must stop and apologize to those you intimidate. Those of the language yemwe abatusibyeko NRM must stop. Respect the Ugandans' choices. Ballot stuffing has been going on since 1961. That is how Uganda ended up being unstable. Leaders do not concentrate on solving people's problems because they know they can cheat and be in power, whether the people support them or not. This will stop. That's why we are insisting on only biometric verification. Nobody else who is not biometrically verified will vote. I hope all the Ugandans who want peace will support this. It must be one person, one vote. Somebody was arrested with 18 ballot papers. The NRM people must not involve themselves in cheating by saying that the opposition is doing it. They must also do it. Work to crush that disenfranchisement of the Ugandan people. That is why the NRM went to the bush. I have heard people talking about the harsh methods by some security elements, especially against the journalists. We are studying this. However,
the original question should be, why should the UPDF and JAT have to be deployed in crowd management? Uganda is like an island of peace in the region. Why? It is because of the UPDF. They have enough work fighting ADF, the cattle rustlers in Karamoja, Konyi in Central African Republic, and Al-Shabaab in Somalia, etc. There, they shoot to kill. That's why nightclub goers can dance the whole night in peace. Why, then, do they get diverted to deal with crowds? It is because of the indiscipline of some opposition groups. Who organized the Kabaka riots of September 10th to 12th, 2009? Who organized the 2020 riots of November 18th to 20th, where people were killed? NRM women were undressed. Policemen were attacked. Where was the army in all that? I deployed the commandos on the 20th of November and they crushed the insurrection. Who organized the Panga groups in Masaka? Who destroyed the ballot boxes of 50 polling stations out of the 197 polling stations in Kawempe North? You have been inviting the NRM to attend to you. We shall do exactly that. The mistakes the soldiers may do could be on the account of preparing for those non-lethal roles when they are diverted from their work of fighting on account of indiscipline of some actors. These are the criminal mistakes of the opposition. However, there are also organizational mistakes on the NRM side, especially not working collectively and reaching the Wananchi. Investigations will show us who destroyed the ballot paper boxes at Kazo Angola, Mbogo Center, etc. and why. Could it be because of the big support the NRM has there? Because of the anti-poverty programs in the area? SEC is addressing those mistakes. We had a meeting on Friday last. Nasako Mukono Wansao, Yoweri K. Museveni, President of the Republic of Uganda. Let's comment about the President's statement. Dachika Satu buli omwe mulindo. Obubaka bwa President buli very clear. Eri Munnayuganda ali sensible. Very clear message. Era kirabadde nnyonnyolo olubereberye nga kugamba nti President oba seeko okusalawo sigamba nti yagala kunyigiriza muntu gundi naye bonna kubanga mu bbaluwa eyo alaga nti sides zonna zisobola okuba n'ensobi mu statement ye. Era kugamba nti ne NRM nti waliwo organizational mistakes ebyo byonna bikulaga. Ne box takugambye baani abaasamba naye ateebereza agamba nti baasamba box zino bayinza okuba baasambula okuba ebitundu NRM byalinamu obuwagizi. Nakyo kisoboka okusinziira ku DNA ya opposition ya Uganda. Nakugamba wano nti olaba Munyagwa baali bamutumye nga bamuwa obukadde 10 kujjako speaker Nkofiira ng'akyali mu parliament. Baga nti ojja kukinyonyola naye Nkofiira yamulema omujjako. So obanga omuntu osobola okuba n'abantu abali ku level yegenda esobola okuattackinga speaker. What about the civilians? Nakyo ebintu bino byonna bisoboka. Ate President ayogedde ballot staffing. You have been inviting the NRM to attend to you. We shall do exactly that. Akugamba nti ballot staffing kigambibwa yabaddemu under these allegations. Bwaba zabaddemu tukatubinoonyereze. Agamba wabaddewo altering of results. Ebyavudde mu kulonda obuuli ebitali bituufu bye byateereddwamu. Waddewo okukyusakyusa. Okwonoona ballot boxes. So tugende abantu banoonyereze. Bw'anaabaawo omuntu yakikoze nga mukyamu oba ali ku ludda ki oba ku ludda ki avunaanibwe. Nze ndowooza message eyo nkulu nnyo. Fe akalulu kano well bw'ogenda n'ebyo ebyabaddewo ndowooza twabadde na 34% of the valid votes counted. 34%. Nalukoola 63.
no 64 actually twalina 31 nga ye alina 64 kati abalala bano mwabadde bakandidate bagundi bano oli ow'ebibiri kandidate w'abamunyagwa bani ne bagabana ezasigaddewo naye katugambe tuyinza n'okulaba ng'ono yafunye 200 ng'obuulyawo ebyabaddewo bino byamukosezza. When you get 200 votes you get demoralized oyinza obutaagala kudda naye oyinza okuba towangudde naye ng'olina olukumi lwo nogaa nti naye okay yes nja kuddayo ekitegeeza saakola bubi nnyo nakyo okunoonyereza kuno abantu bakwanirize ate tusabe n'abagenda okunoonyereza bakikole mu bwenkanya. Of course bano bannamugga bajja kwogera, we are used to those things, bajja kubyogera era kakati okunoonyereza kugenda kuyamba gavumenti. Naye ffe tugamba nti oba muntu nga president bwagambye oba muntu wa gavumenti kubanga badde yeebuuza nti ye UPDF ne JAD obuvunanyizibwa bwabwe tewandibadde bwagende kitegeeza ne komanda ya deployinga akitadde ku kyayise bayinza okuba nga bajja mu lwa indiscipline y'abantu abo naye nakyo bukiraba kitagisa kunoonyerezebwako era bajja kunoonyerezebwako nabo. Honorable Tamaguzi, President avuddeyo ku byabadde Kawempe n'obukambwe. Obukambwe kirungi obuleeta naye nga tobuleeta ku bannayuganda. Eno ensi evudde wala teyatandika na Museveni mu 86 nga bwe mulowooza. Kuba abamu bule boogera ku Uganda, you think Uganda started in 1986. Naffe yadde tuli bakulembeze tetukkiriza mu muvuyo gwonna. Naye nze kyendaba ekiruma nnyo Museveni ze ssente ze ze yataddemu zimuluma. N'abamusombedde abantu ne bamulimbalimba mbu alina obuwagizi. N'asomba Kayunga wawa taddemu obuwumbi bw'oba 3. These are Ugandans, especially wano mu Buganda twakugamba toliddawo kuwangulawo. Yes, we know many people will be crushed, many people will go to prison, but there will be accountability of every action you either do or your people do here. Ffe mutulabwana abantu baffe bangi battibwa babuzibwawo abakulembeze twabale bakubye emigo. But Uganda does not start with NRM. Bemulowooza NRM musimanyi wa inviting NRM. Ate ffe n'aba NRM tetubanenya because state refused ne political party. Era bwe ndaba emmotoka ezikozesebwa mu lutalo zimamba zendabyeko ebigambo nyoka ng'ozirese mu bantu gy'oli abalamu nga ne candidate waffe agenda mu kwewandiisa bamukubye emigo. Are you the one sanctioning violence on Ugandans or your son you gave the mandate to be the commander of UPDF n'ebitongole bira? Nolwekyo kuno okutiisatiisa bannansi bwe bavaayo ani yakugamba nti Kawempe yali ewanguddwako NRM? Give us the history. Kubanga wano bwe ndaba mulinga ababadde batugamba. Yes. Ekira president kyakugamba mu baluwa ye agenti aba batiisatiisa abawagizi wa NRM balina okukikomya bunnambiro era beetondere n'abo be batiisatiisa. Era nayogera ku lulimi olukozesebwa nti yemwe mutusibyeko NRM naga kirina okukoma mulina okuwa ekitiibwa okusalawo kw'Abannayuganda kiri mu baluwa ya president. Kakati Mwami Museveni alina okumanya nga tannatiisatiisa Bannayuganda mu 1980 yafuna akalulu kamu n'agenda mu nsiko. You left many skulls in our area here in Uganda. You have never paid us anything. Ffe kye tusasuddwa mu bukulembeze bwo bantu okujja kwegabira ttaka lyaffe wano ofuula abantu baffe mu mboze obbagoba ku nnyanja obbagoba mu business okuba harassing in every aspect. Kakati nze bw'oteeka wali akalu k'Ekawempe kisooka ffe nga ffe bwe mutusuubira, we are not just opposition, we are Ugandans. Tulina equal share nga nammwe abeesukkulumya ze mulowooza nti muzirina. Kati gokeera enkya n'ogamba mbombonono okuba opposition tulina okubakuba tuteekewo. Do you know the drones eziwamba abantu gwe nga commander in chief? Kwanga gwe bw'ogamba twasoose kubabuuza what is JAT? Mbu simanyi bambala obukookolo ne bajja ne bakuba abantu. Their aim is to protect Museveni and regime in power at whatever cost. Ne tubagamba no musobola okuba abantu ne mubatta ne mubawamba, but you have to give accountability at the end of the day. Museveni is not a god, it is going to be here. Bakyembadde ensembyayo nze mu dakiika emu kwekyo mu baluwa ya president akugambye nti JAT ne UPDF balina emirimu n'obuvunaanyizibwa bungi
okulwana Somalia okulwana Congo ne walala Exactly. naga naye lwaki bandibadde bajja mu kalunga ke Kawempe nagamba maybe olw'enneeyisa embi eyabamu bali ku oluvuganya maybe nga banansi bakubwa emiggo maybe nga ywe commander in chief maybe gwomanyi omuvunaanyizibwa bw'amagye kulwana olutalo lwabadde luda kwanza awo nabadde ensubira ku deployinga poliisi ejjeekola omulimu gwayo naye sebo ne wakubadde omanyi kati waliwo ebiseera mu Butu bwe yali afuga Congo ne mutabani we bamuyitanga Kongolo. They thought they owned Congo and everything, their words were law in Congo. Banansi nga baba suffocating. If you think nti okulonda kuno kuliwo kukukalubiriza n'ekibiina kyenalemu kyewafusinga ne state kujeewo kubanga nze ne wakubadde nange ndi opposition sikiriza muntu akuba mulindwa lwakuba nti no wenaremu wali mu kalulu kati gwe wajjewa justification ekulowoozesa nti bwe tugenda mu kulonda tuba tugenze mu lutalo oleete ezo zonna emmundu ziwamba banansi of course ekyo nange ne wakubadde ndi mukulembeze ntuwuliriza sebo sigontegerera wuliriza ebyange obwo obukambwe bwe muwandiikisa ebbaluwa ne mulowoozesa nti you are the only Ugandan surviving nti abala balina kuttibwa kuwambibwa kuba mutaddewo mbu ebyamwe bye mwagala beerewo bijja kukoma. Believe it, bijja kukoma. It may not be today, but it may be tomorrow. Honorable Namuga, baluwa ya president aganti waliwo allegations ko bibwa ko bulu n'ebirala against investigations zatandise de Kawempe era bintu bina kubeera nga bigenda mu maaso. Bitulidde mu baluwa bireetera Munnayuganda yenna akyalina obwongo obukola obulungi okwongera okweraliikirira era ne yeebuuza oba tulina abakulembeze abali in charge oba omukulembeze w'eggwanga. For me nze neebuuza oba ekitambula mu maaso mu Uganda akimanyi. In simplicity kyekyo ekibuuzo kyembuuza kubanga bw'otandika okwogeza olulimi olukambwe olutiisatiisa ku bannansi b'okulembera kati seewuunya lwaki osanga bamulindwa banabbanja baramu nga boogera nga we boogera recklessly nga boogera kubanga balina we beesigamye tetugambwako kubanga tulina backup. Bino ebigambo by'owulidde olwaliro mu bbaluwa eno nkugambye nti waliwo ensiga eri mu kusigibwa saawa eno bw'ogamba security forces ezabadde mu Kawempe all over the country mu Kawempe njagala okubuuza Adam who is in charge ebyo bitongole ani abifuga who is responsible who is accountable. Adam mukulu Museveni ayogera mu bbaluwa eyo ffe bannayuganda twamuwa institutions neyeyongererako nezimusobozesa okulaba nga afuna intelligence from all levels okuva mu mayumba g'abantu intelligence across board. Adam kyennyamiza ffe nga bamaama kyennyamiza ffe nga ba taxpayers okuba nti tubadde tusuubira nti tulina abantu betwesiga okukwata ssente zaffe batukuume batulabirire bafube okulaba politically socially economically ng'eggwanga litambula. Mwenna ababadde ku polling station mumanyi polling station set up bwebeera. Adamu polling station ng'oleseba agent bemuwaayo n'ebbaluwa zaabwe abatuula munda polling station yonna yabadde yeteereddwa police nga nange yabadde ne card ey'okuba nti ndikalabalaba wakalulu ku polling station eyo nga sisobola kwogera na agent nga tosobola you cannot get there. Deployment yabadde 100% ng'eyina buli kala ya uniform eya forces abapoliisi abamagye abajjaati buli kala yabaddewo nga tusuubira nti ekyo kyaleeteddwa kuuma mirembe ku polling stations. Adamu njagala weebuuze omuntu eyasambye box yabuusa atya abasirikale abannupu be bakubye essasi akabokisi koyogerako akewambogo ku polling station y'okumbogo bakakubye essasi naye njagala okuwaako ku results entono ennyo ezavudde bannayuganda nsaba obbategeeza ekintu ekyanyiziza mwami Museveni is the heavy investment Lutamaguzi agyogeddeko akalulu kagenzeemu ssente nnyingi bamufeze eyo ebbaluwa abagitayipinze tebaawukana kakundi k'abamulindwa n'abamwetoolodde bamutayipingidde ebbaluwa mu bukoowu n'ateekako omukono eyo ebbaluwa bagimuwandiikidde kubanga bagezaako mulaga accountability yaganye. Adamu ssente zaabadde nnyingi ezasombye ba RDCs all over the country ba RDCs bonna babadde mu Kawempe number plates zawalabye zonna zibajja ku double cabins ezabadde bafaizo wabalabye bakambuguze bennalabyeko abamaaso gemanyi number plates zonna tesiwulidde bw'asaba accountability y'aba RDCs abakozi ba government betusasula ssente z'omuwomusolo ababadde mu kalulu. Results entono nnyo zetwafunyeko ku polling station y'e Wambogo ekyanyiizizza okuba amasasi kubanga
awo Nambi we yalondedde ku Mbogo nga basuubira nti asobola okuwangulawo. Kati awo wabaddewo ebox 7 kambasomere. Ebox esooka eyabadde ya kankagire bulungi wano. Kuba ye Museveni agamba nti okunoonyereza kujja tuyamba okutegeera ani yasamba okunoonyereza Adamu gwe kyebaliko tonnakiraba kyebaliko they want to nullify the election baagala akalulu kasazibwemu to buy time. That is what they want. Tulowooza nti kyebakola bakikola mu kwagala kwa bannayuganda. Yali badde akubuuza Adamu nagambye ekikolebwa mu kwagala wali baddewo baakubira Nalukola nga any concerned president of this country yali badde abuuza lwaki mukwata candidate ng'omubbi w'enkoko. Why? Kati kambasomero ku polling station eyewa Mbogo mwabaddeko box polling station eremu ngerike box nga 8 kakati waliwo abatandikira ku ngabo gamba cut to mat abagwa mu mannyago Nalukola afunye obululu 242 nga Nambi ayina 21 polling station Nambi ko yalondedde kakati MA to MAT Nalukola nafuna obululu 137 Nambi nafuna 26 kakati tuke gagenda abinoonye tuke nze mbyogera kubanga results zinava kuba nabali disorganized system za mu Nalukola wuliriza bakuwadde obudde Nalukola yafunye 171 Nambi nafuna 3 kati ewavudde ekizibu kanji babuulire Nambi yabadde agwa ku box ya nam to nut bagenza okugituukako ye yalese ensasagge nga Nambi bagenda okulaba eno waggulu bamuwangudde ne batya embarrassment omusajja kwekuba essasi mu kabox bwe yakuba essasi mu kabox munne n'asamba obululu ne buyiika kye babadde bataagala tunnyonnyola tutya mukama waffe after all this investment nti Nambi bamuwangulidde ku polling station bwe yawangudde. So Adam in summary nsaba okutegeeza mwami Museveni as a mother and as a leader tetugenda kukkiriza omuntu gwe twawatuluzi zaffe ebikola ebyaffe ku ssente z'omuwi w'omusolo ezaffe okutubonyaabonya okututiisatiisa okufunga kkanga baana eri abantu b'okulembera abali eyo bannayuganda. This is intimidation and nga bannayuganda kino nkibagamba this is our country. Nkugambye no nkugambye akalulu k'ekayunga kabbibwa ne bakuba abantu amasasi nga tewabangawo investigation yonna ekayunga nga tebanoonyerezanga genda esoroti ewaataano biki ebyaliyo genda esoroti tubadde tulina by elections eziri very bloody. So bannayuganda mbasaba mukolinge for accountability in all the by elections bw'abanga ayagala okukikola in all the by elections. Baluwa President ekisooka nabaddeyo ku Lwokutaano kokasi yaffe netufunako ku information eyavudde mu SEC twali olweggulo nga in the morning SEC emaze okutuula. So ebyo byonna mbimanyi. Ekyokubiri si kituufu nti nno President Museveni bamuwandiikidde. Now please let us speak from the point of at the times because lwaki tulimba yes balina okumudraftinga byamanyi yatala nnyo okuwandiika ne bagikuba mu byuma. Ekyokusatu President kyayogedde is the president spot on? Yes, very spot on. President w'eggwanga ate chairman wa party aconsidinge nti no katu investigating nga otali spot on obadde oyagala akole ki anenya opposition ku mivuyo gy'abaddeyo nga olowooza tegyaliyo nze nange bambuulira bange ne bagamba Rasamani togenda eyo bajja kuba bakuwambulire neyo ngoye lubwerere ngaba ate nga mukama wange Lutamaguzi yambuulira. So ekyo kirungi yampa warning nga nagwe akawa warning wano ezimu kakati ebintu bya president okuwandiika partly is silent conceding. Yes, you have defeated us, but we have 1, 2, 3, 4 things. Singomba umpaya kadde later, I will explain why we should go to court. Naye, the chairman of the party has said that. Our party, the party I believe in, the party I have been in since 1980 when I was a child. Okay. Why should you go to court? Why? You have the time. Why should you go to court? Oh, thank you so much. Thank you. Ompadde webale nnyo ssebo. Francis wano yakobiddwa and the image goes to what? Government. So erinnya eryo tulijjawo tutya? A B
newankubadde nga president agambye nti nno the role of the army is to do this besanze batya wano yes kiyinza okubeera kyetuyita mu politics gunboat diplomacy ayagala okukola ekibi weetuli ekyo ensi zonna they do that kind of thing they do it naye ekintu ekikulu tujjawo tutya ebyabaddeyo batuwangudde akalulu mwami kungu anti kuswala nga pate naye ate ne tujjayo n'erinnya ebbi internationally kakati oba olijjawo otya kwe kulaga nti nno yeah we concede but we have 1 2 3 4 things tugenze mu kooti ekyokubiri oteesewo kooti you are strengthening institutions you see? Especially the judiciary pate eri mu gavumenti enamba egenza okwegayirira kooti tulina obuzibu buno si kyangu nnyo okukiraba mu nsi yonna eyo kiwulidde ssebo so is one way of cleaning our name. Honorable Mubarak Manyagwa bw'otunuulira ebbaluwa ya president n'ogyetegereza it's really a shock president bwakugamba nti ekazo Angola ne ku muzikiti gwe Wambogo box z'obululu bwe zaayononeddwa tezaayononeddwa because waliwo ekibinya ky'abantu abadde bataagala bululu bwawo bubalibwe era nayogera nga nti some people miscalculate olowooza nti osobola okukola obumenyi bw'amateeka ofanaganako bwe butyo and you walk scot free I shall deal with you. Ebbaluwa ya president tagiwandiise mu butamanyi oba muki naye abadde ayagala communicating ekintu kimu ayina ekigambo kyatadde mu disenfranchisement okirabye kyembadde n'akakugamba they are working okulaba nga they get at least either a recount or an injunctive order eremesa nnalukoola okulayira over disenfranchisement naye nze ekisuubira ebyo bandibirese bakkirize nti bawanguddwa. With all due respect to your excellency, you have not told us ani deploying the jet here in the UPDF. He has explained why. No, agambye bugambi what the reason neta tuwida ani deploying. Ekyokubiri yandala atubuulira essasi eryo lyakubirwa Wambogo for example nga basamba box y'Wambogo nga bakubamu amasasi mu kabox mamba yali awo. Lwaki mamba we waba teyali waabo abasirikale abali abali amu lwaki tebamukuba ali akuba amasasi awo mu box. Nene yebuuza bibuuzo. No. Okitiibwa president nkakasa nti amanyi bw'aba tamanyi bamwadde wrong intelligence kubanga gwe amazima he invested a lot mu kalulu ke Kawempe. He invested a lot and he thought he could take it. Honorable Munyagwa, information katono. Sure. Outwalidde amalwaliro district hospitals nga 10. Even more than. Ono akuliranye talina wadde health center fewe. Even more than. Ezali badde Simba health center fewe na musindwa. Tebalina wana akalwaliro. Talina. Kugambye kati yatule bataddemu mmeka. True, sirina health center for 25 billions Museveni invested in how many billions? 25 billions Museveni ziyatadde mu kaluke nakugambako ndi wawiso nakugamba ndi watojja tugenda kukola effujjo 25 billions bakuwolokoso wamwe Honorable Rutamaguzi yamponyeza 25 billions in Kawempe direction zino mu Honorable Rutamaguzi yamponyeza Zembade flow. But before we do that, maybe Mulindo aliwa natubuli mwataddemu mmeka. Fwe mukalulu tetukozesa ssente nnyingi. Kakati nga bwe buli baasi esomba milioni 10 buli baasi obwedda gye mulaba eri accounted for milioni 10 nga basooka kuwako 70 millions then balance le bamukwera n'abamu tebamuge 25 million gwe bawaddeko ensa ebyo tole bino bya level eri waggulu eno level eri waggulu nnyo bino tobimanyi nakugamba mwena ale mulinga lukuba lwa gaali Honorable Rutamaguzi nga gw'omanyi otya naye mmwe mwabawadde mmeka nammwe abammwe mwabawadde mmeka abavudde ewange ebugisu ba Nuupu ne bajja wano babaddewo yinza n'okufuwa amale mwasombye kungu nyinza
oyinza n'okubabalira amanya buli mubaka wa nup katuwuliziganye honorable Lutamaguzi muziriza omuzindalo gwange honorable Munyagwa budde buwo ya sure nga maliriza kakati ekizibu president Museveni kyalina akoye takyalini touch na reality ekigenda ku ground bamulimba bulimbi one afunye sente nyingi nnyo kati basikadda be bano buli mwana onya bwazimulyako musira akikonyeeko awo bamulimba mbwe Kawempe NRM ina mu register NRM register ye Kawempe nonse mbwe inamu abantu emitwalo. Yes, you are right abanonze makunyabi naye bwe naba bikola ebyo naba babikola kumubba tumobilize muzeyi katola twatade okola register NRM twafunya abantu emitwalo aga kakati muzeyi newe tufunako ate ne honorable Farid ne muganyina ze Farida Nambi akikonyeko mu campaign ye ku balonzi betu ina wano mu register emitwalo 2 ne batunako kimu kya 5 kikundi kyaba mafia kiri awo buli omwali bakwata project alimbira eno ono nalimbira eno ono nalimbira eno ono nalimbira kakati problem bwe bamaze bamanyi mukambwe kati bamaze ekintu kizize bwe kitolabuza kati mumbulire sente zange ne bamuwe ebyo information ekazangola kaina obwagizi bungi your excellence nonya records wali wangude dikazangola even yourself Kawempe wali wangude wodi your excellence box yawo mufuna obulungu 7 ba mukozi so nje badde nsubira oleke ndalukola alayire ebyo bireke demokrati okiriza demokrati okiriza kino kita nokola ebirala Kawempe tasoba ekubulire ne intimidation yabayambye nupu yade jafuna olwe emitwalo ena amuteringi ne yayogera ku opposition abatisa tewali atenga avaawo izo tisa mamba gwe Sheto obutambi. Mamba yagala tugamba ade bazivuga. Deployment yabadde walinga goyinza okuvayo no tisa mbu namugali awa tisa. Mamba n'obukokolo bwa jjaji. No, Yeshua. I respect he has given me information. Nkotya nnyo senior. And you are very level-headed in this debate. Naye okutisa sikutisa basirikale obabe mamba okutisa bannaffe nkugambye Honorable Lutamaguzi wuno yaŋŋamba nze toyite eno Lutamaguzi yaŋŋamba toyite eno rasta tujja kutireba lwakubanga mukwano gwange neŋŋamba weebale ssebo webale kulabula efujjo le mwabantu ono yandibadde nandibadde fiireeyo bwereere okutiisatiisa sinti aba NRM bonna babatiisa bubi nga babateeseko abantu 5 buli one voter abantu 5 Lutamaguzi ategeera ati wagenda kubeerayo ebyo byonna